kikino ekifulukwa ky'enju kizuuliddwamu ebyama ebyanamiriza ensi yonna. Tuli ku CBS FM UG omukutu guno omutongole ogwa Chabasa Fama Radio Buganda. Munaffe nkwanirizaako nnyo era nkwebaza okutugobereranga ku mitimbagano gyaffe gyonna emirala. Webalire ddala tojjangooko ate gwe munaffe agabanako n'omulala ku programu zaffe oba kuyita okusharinga. Njagala okugamba titusiima byansuso. Webalire ddala tojjangooko. Nze Emi April Nakawombe mu programu yaffe eno Vumbula ne Chabasa era ngewatali kumala budde tutandikiddewo. Enju eyogerwako yazimbibwa nga ya myaliiro 4 era ng'erimu ebisenge biwerera ddala 22. Yazimbibwa ng'etudde ku bugazi bwa fuuti 7 n'okusoba. Okusinziira ku kunoonyereza, enju eno yazimbibwa omu ku basajja abatandikawo ekibuga Capitola e California, amannya ge ga Henry Respin ne mukazi we eyali muwala w'omusajja eyali Nagagga era nga Nagagga ono yali musimi w'amafuta era ng'alina n'enguudo z'eggaali y'omukka. Wabula abaagalana bano nga bamaze okuzimba enju eno ate tebaagibeeramu, wabula omwami Henry Respin yasalawo bagyeyambise oba bagikozese okulagirako abantu nti yali buloka w'amayumba n'amataka okusobola okukulaakulanya bizinensi y'eno ey'obwa buloka. Wabula mu mwaka 1903 omwami Respin yasalawo enju eno n'agiguza omu ku banywanyi be ab'omukago mu bizinensi gye yali akola era nga yakatunda enju ye eri munywanyi we. Wayita akaseera katono n'afuuka omwavu lunkupe era mu kabanga katono n'afa. Wabula nga n'entaana mwe yaziikibwa ne gye buli eno temanyiddwa kubanga yamala gaziikibwa mu kifo kye baasanga nga tebaamutwala mu bijja. Oluvannyuma enju eno yafuulibwa ekigo ky'ababiikira. Wabula abasisita oba ababiikira ne basanga obuzibu mu nju eno nga bagamba nti baali tebawuliriramu mirembe. Mbw'ate n'ekirala enju eno yali ennyogoga nnyo, bagamba nti omufu yafuuka omulamu era ne balayira nti balaba Respin nannyini nju eno eyali yafedda nga mulamu era ng'atambulira mu nnyumba eno era mbu baamulabanga ng'atambula era ng'awerekerwako omusisita n'ekyavaamu ne bajabulira era mu mwaka 1959 neggalwa obutaddamu kusulwamu babiikira oba abasisita ng'abangi we mubamanyi. Awo nno neefuuka ekifo eky'okuwummulirwamu eri abavubuka ab'omulembe. Wabula oluvannyuma ate lyafuuka ettendekero ly'amagye g'eggwanga lya Amerika. Wabula oluvannyuma lw'akabanga katono omufu yafuuka omulamu era ne balayira nti balaba Respin nannyini nju eno eyali yafedda nga mulamu era ng'atambulira mu nnyumba eno era mbu baamulabanga ng'atambula era ng'awerekerwako omusisita oba omubiikira omu ku baabeeranga mu nnyumba eno. Wabula nga gwe boogerako yali mugenzi kyokka nga mu mbeera eno bagamba ti omuzimu gwe gwakomangawo ne bagulaba nga gutambulira mu nnyumba era nga guwerekerwako omusisita. Kaakano bino bye byama ebyasangibwa mu kifulukwa ky'enju eno eyali amatiribona nga yazimbibwa mu mwaka 1886. Mu nnyumba eno eyali ey'emyaliiro 4 ng'erimu ebisanga 22 mwasangibwamu omusimbi omuyitirivu nga gwali gubalirirwamu obukadde bwa $7 n'okusingawo. Mu ngeri y'emu mu nnyumba eno mwasangibwamu ddole wabula nga yali esibiddwa ng'omuntu atugibwa era ng'erengejja. Mu nju eno mu ngeri y'emu mwalimu omwenge omuyitirivu ekika kya wisiki era ng'eccupa za wisiki kumpi zaalina ekisenge kiramba mwe zaali. Mu ngeri y'emu baasangamu ebikozesebwa mu malwaliro n'ebitanda by'abalwadde mu malwaliro. Mu ngeri y'emu mu nnyumba eno baasangamu emmundu mpitirivu era baasangamu n'amamotoka agaali ag'ebbeeyi oba gayite gali agaalagirwa ng'enjogera y'omulembe guno. Mu ngeri y'emu mwalimu obuwundo buyitirivu wabula ng'obusinga bwafa. Mwalimu eby'obugagga okuli zaabu ne ffeeza nga nno kw'otadde n'ebintu ebirala bingi. Okusinziira ku kunoonyereza, enju eyogerwako oba ekifulukwa kino yazimbibwa mu mwaka 1886 e San Francisco eri mu North California mu ggwanga erya Amerika. Wabula nga wayiseewo ekitundu ky'ekyasa mu mwaka 2009 omuliro gwakwata enju eno
ey'ebyafaayo kumpi ne gusaanyawo ebintu ebisinga obungi naddala ekitundu eky'omunda. Wabula oluvannyuma lw'akabanga katono ng'enju eno yakajja, abaasigala nga bagibeeramu bagamba nti omufu yafuuka omulamu. ebyo nno bye byafaayo oba bye byewuunyisa ebyasangibwa mu nnyumba eno. Nkwebaza nnyo kwegumira ku CBS FM UG n'okutugoberera ku mitimbagano gyaffe gyonna emirala. Weebalire ddala tojjangooko. Nze Emi April Nakawombe. 88.8 CBS FM.